Ogenda wache ya mama. Wache ya mama ulo za sagala genda kakana. Ndio bimanyi. Ndio fulama na mto. Ne kati wechanga bana. Ne mwana nje kasito wechangira wano. Tuva ubinyo. Mo batu va ubituveo. Ngolepinge. Ana ngolepinge. Geza. Ola wache ya mama anakubuza wangu bado nenyeyo. Nja kubendulu tubade tuze kuyita. Ndio wange kasasi na waneipa nika chikola boti. Okay, tutesha. Atogenda kujadi mirembe. Tugenda kujadi. Njasoka kirowooza. Nacho kirowooza ko njasoka byogera. Nze gotamanyi. Njasoka byogera. Okay, inawelize kali naye kali. Kati ofunu ufuje. Ndeka nzengeza nyamba atagwe. Wenda mbenga to. Yo wenda mbenga to. Obali yako. Exactly. Oh, nemeseze mali. Things say they wise. Ofunu jangwa. Wala mwa nemeseze mali. Onemeseze kuruma ne nyumba yangu. Mbesi myange, mbesi. Onemeseze mali benga. Nyaku kubano mutwe muje konje. Mbesi myange. Tinyi je kubuli wange chetu za. Omanyi bo nemeseze mali. Mbesi myange. Mbesi myange. Mbesi myange. Sinache napo dakika 12 oja werera. Mbesi myange. Negari yake to inaje otwala nyaka kuba. Onzobola. Exactly. Mbesi myange. Small. Ofuna. Ana ibuzibu cha. Mwambala mwekutte bwekutte. Mwambala mwekutte. Jujubita. Banji. Jagamba che anti mutana muzemwe fujjo lya mna. Mulagawa. Interview awo. Bechikalo mama. Baye ngambadde bubiri. Chama simba. Akasimuka. Choko mpaka simuka. Simoko. Choko Mwezi. Esimu yake estati simu kwa ngati. Akasimuka ngoba lweje wali kubuliri. Wali. Wache ya mukutta obudde. Webo. Angoziko. Yagambo ino bya smart. Ngo zirukadde. Atuluka tukola ki? Kale takasikale takatabuka. Yangu. Kakati. Noza tugende. Gari ya msijile na baba. Choko jisuko. Babi jujubita. Vice. Chechiro small. Jendi ba. Vice je baleko. Kale. Obulamu. Bulungi. Bayo. Tuveyo no waka. Tujja wachi amani. Tukuna chi amani. Che ajali. Era tuvula tuli smart nnyo. Bagenda ku interview. Bagenda ku interview. Mwala wa Nalongo lero nga simusanyufu buzibu ki? Like ampe obe mwala Nalongo. Yayambadde akapya. Okuba lero smart nnyo kyekikunyiza. Buzibu ki wamma? Oba empewo kageri. Simpewo n'obugato. Buzibu ki? Lero Cheya mwetaaza ki? Musoke mumpitire mukubye mwetaaza cheya. Cheya mantu. Yatugamba tuje ku interview. Kichika kino kyola mukama wange. Anza sikube kikalo. Ono eno esweta siye naye nga tenaye chema taso abimanya. Kituufu. Mwala Nalongo ndoza. Chuka ko bakulabe. Laba. Ki omulabye. Ali smart. Kati kyo kibadde kibaleese. Yatusuubiza emirimu. Yata kuba obuzibu tetumanyi mirimu ki yatusuubiza oba. Naye nga mukimanyi bulungi obuyinza bonna chairman kuva lwe yanondanga vice we abumpa. Kitegeza go ogendo tuwe emirimu. Wano tuwe emirimu. Sinza abawe emirimu. Ne buli mulimu ogufuna. Inako olina okuntemerayo nganze nange sikolera bwerere mubimanyi ebyange. Waliko mirimu kinaki? Okusinziira kati manager bw'oba oyagala bwa manager 15 oginteera wali. Nze mbwagala. Bw'oba oyagala bwa cashier 10 lyange ndiba wali. Kati then gino emirala kola mu garden basikali ezike mba ndyagala. Ojja kubona kola woti. Nina kuwakana kusima gya Katonda. Nenda kati kola boti. Tujja kati vice tugenda kuleetera sente. Nja okitegera nange kiyiseemu nazo. Kati bana temulinako deposit. Tozimu wakati. Bozi tusobola okufunira soda nga kati then vai wetunalabira chairman gwecha tugenda kuwa sente ezo kitegera. Nsoke muleeteyo soda tujja laba. Kasoda ko tugenda kuwa. Akaleero ne kati sente zo tugenda kola ki? Sokolete soda. Yazira kasoda tugenda.
Soda aliwo. Soda? Mwiche chunduza chimala mutwale wachi. Naye kaneno ke mumpadde just kale kakola lwaleero. Encha embate mulese zemba gambye. Emirimu gijja kuba gibalema. Ate gitya kati watyanga ndeseko sente ngaye. Anti yo omusala gwe mugumanyi agaba musala muyitirivu. Watyanga ndeseza bitundutundu. Ozagala mulundi gumu. Kuba bangi benna akalemesa emirimu wano lwa butampa ssente. Zezandeeta. Kale mujje tugende. Kye mantaiza butampa bulimi. Uchiamani wachiro chetu mwocheza kayumba ke buyimba wete tubocha bono yimba wete tubocha chair vice sibyo tya chair ndi ulungi vice odyotya ndi wano lero ina abagenyi tuze bange ze nabo kozi mwafuna sente vice wanche abatuze nabagamba abavuka bajigaga zone mbuzi wabalina sente kituufu naate kikakatako okusigala ngo obuuza ne bwesikuda mujabaddamu omufunye eki kati gwe simolo nkulabamu omugagga nagagga fuge vice owulira nagagga fuge owakigagga zone addako naye okwesiriwaza okwo zezeze ono aina zaakedi ezakigagga zone otegedde oli omulaba oli tumulabamu ebintu ebinene ennyo ebyenjawulo zikalina ez'amaanyi otuguzawo banka ezizeeye sanyukako so vice ndi mu kuteekateeka kigagga zone ey'omu myaka 2-3 okuva kati nga bano abaana be bagagga ate nga abazze mu bifo byaffe otegedde nagezaako bagamba okubafunira obeefunira emirimu eyo process ne tugivaako ne bigaana kaakati nasazeewo mbatandike buto mbasengeke butya buto ningasooka mbawo emirimu nimala emirimu nsuubira mu maaso eyo omulimu gwenkuwadde okufuna sente ate mutandikewo emirimu liki ekyabalemesa nga temulina sente zitandikaki emirimu ofuna owulira wanaawe obeere nga osobola okuteekawo omulimu naawe ate okozesebwa nno omuntu yenna muvubuka ebiruubirwa bye tulina ku nsi kubeera nga oli independent mu by'essente vaso kitegedde mubadde muze kuki mwana kiki nga toli musanyufu luli tewaliiwo ogiroze toli musanyufu oli mulwadde tubali tuze ku interview okay naye ndaba si musanyufu vice nona kiki oba weather embeera si nnungi ebudde okay kati emirimu gye nnina by the way nabagamba interview but smartness obadde okikoze bulungi obadde ogiridde abadde agiridde naye kakati laba oluusi nange yagenda okuwa omulimu olinga ndaga omulimu gwoyagala enyambala olinga agenda okukola mu gadeni olinga asikaali oli wena oyambadde biyo jaketi ebyo mwana alongo badde oyambadde bulungi yes office weya badde oyambadde bulungi naye njagala ka closet waggulu kubanga oyinza otukemera abaana bakigagga zone sagala bivubuka byange bino bivubuka bigenda bitereera sagala obyonoone abalera nange ankemye sagala oyambale buntu obwo so next time come in closed akagato kekyo obere smart ate ono igwe njagala kulabe mu gento bulungi small gento bulungi bomb spigwa obere smart vice obutabalwisa batwala mbalaga ekifo kibalina okukola ki okolamu naye olwobudde ate nyina programu ki endala so ndowooza mujje nkyanga maze okwetegereza nabagamba ebintu ebirungi tebabipapira uzeneti ekyokubiri ninawo programu ki endala eswikizi naye mwetereze ngenda balaga ekifo kyenagala mukole ki mumaneginge mubeeremu oba mukoleremu
subscribinga ku Focus TV yange bingi